الحمد لله معز من أعطاه ومذل من عصى وخالف أمره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من عذاب النار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله من خلقه، محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي البشير النذير، الذي جاءنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. أيها المسلمون، فأوصي نفسي وأنفسكم بتقوى الله. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب. وقال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم الله. أيها المؤمنون، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. atenderezebwa Allah subhanahu wa ta'ala awaniridde ntunuusiza ffe Allah yekka, yasaana okubeera nga asinzibwa Allah olubeerera. wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, tunywerere mu kusinza Allah olubeerera paka Allah lwagenda otujja mu bulamu buno obwensi. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala assa okusaasira n'emirembe biddeeri nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, eyatugira n'eddiini eno ey'obusiraamu. Allah gwe yatuma eri ensi eno yonna, eri abantu bonna, eri ebitonde byonna, rahmatan lil alamin, nga kyekyokusaasira eri ebitonde byonna. wama arsalnaaka illa rahmatan lil alamin, okutumibwa kwa nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam kwajja kutujja mu muliro, tubeere nga tuyingira ejjana nga tumaze okukakasa nti la ilaha illa Allah, teriyo asaana kusinzibwa, tiriyo kisinzibwa mu nsi muno illa Allah, kujjako Allah yekka. ategeeza Allah subhanahu wa ta'ala mu Qur'ani y'ekitiibwa: wama khalaqtu ljinna wal insa illa liya'budun, saatonda majinni n'abantu kujjako lwa kusinza Allah subhanahu wa ta'ala. fahaqiqu hadhihi alghaya, buli omu afube ennyo okulaba nga atuukiriza ekigendererwa ekyo ekinene ekyamutonze okubeera mu bulamu buno obwensi. fahadhihi dunya daru limtihan, daru lakdar wal ahzan, eduniya kuno kwe tuwangalira ejjuddemu emitawaana, ejjuddemu ebizibu, naye va mu duniya muno nga Allah akusiimye, va mu nsi muno nga Allah akusiimye. famasaibu duniya kathira, emitawaana egy'ensi gino mingi. faman taiba huna irtaha hunak, anaatawaanira wano ng'ali ku mirimu gya Allah neyeefubako, agenda kutebenkera ku akhira. Analowooza nti obutebenkevu alina kubufunira wano abeere mirembe, tagenda kubeera na mirembe. so ila Imaamu Ahmad alayhi rahmatullah, tebulaba Imaamu Ahmad lumu yabuuzibwa nti mata raha, omuntu alifuna ddi ku buweerero, omuntu alifuna ddi emirembe ne yeeyagala? N'agamba nti indama yada qadamahu fil janna, kasita aliteeka ekigere mu jjana. hunalika irtah,
awo agenda okufuna obuweerero. Abantu baagala bayite mu dunia muno nga balina emirembe egy'obwebange. La tahzan ala masaibu dunia, togeza n'onakuwala. Watusrifu awkatak, n'omala ebiseera byo fil huzn, mu kubeera ng'onakuwala. Itaabu huna, wano olina okutawaanira wano. Okola emirimu gya Allah nga basahaba bwe baali, ne bawaayo obulamu bwabwe bwonna li ajali hadha ddiin, olw'eddiini eno okututuukako. Ne bayiwa omusaayi li ajali hadha ddiin, ne bagenda mu jihaadi ez'enjawulo li ajali hadha ddiin. Fahaqqaqu alghayatu alkubra, ne batuukiriza ekigendererwa ekinene. Faradiya Allahu anhum wa radu anhu, Allah n'abasiima olw'ekyo kye baakolerera. Ab'omulembe guno twagala kuyita mu kaweweevu. Buli kiseera tunakuwala, buli kiseera kujja biyengeyenge, buli kiseera kukuba mimiro. La tahzanu ala masaibu dunya, hakadha khulikat alhaya. Tonakuwala olw'ebigezo byolaba ebigenda mu nsi ebijja eri obulamu bwo. Obulamu bwatyo Allah bwe yabutonda. Walidhalika fiha al-amrad, kyobulaba tulwala. Nabbi Ayuba alayhi salatu wassalam baka hatta faqada basara, yakaaba n'atuuka n'okubeera nga yaluuzinga amaaso ge. Nabbi Musa alayhi salatu wassalam eri omuddu yenna kyekubagiza ng'anakuwala ku ebyo byonna byalaba min masaibu dunya, ebitagenda bulungi. Nabbi Musa alayhi salatu wassalam aana min dhulmi Fir'aun, fanajja Allahu Musa min dhulmi Fir'aun. Yatawaana Nabbi Musa alayhi salatu wassalam ebbanga ddene min dhulmi Fir'aun, olw'obulyaza amaanyi Faraawo bwe yatuukako. N'ekiseera kyatuuka, Allah n'amufuula omuwanguzi. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Omuntu ebbanga lyamala nga amanyi nti alina Allah, omuntu ebbanga lyamanyi nti Allah ali naye, alina kusigala nga munywevu, tanakuwala. Hatta fi awqati as-sa'b, ne mu kaseera ak'obuzibu ennyo, olina kusigala nga oli munywevu nga tonakuwadde. Basahaba bwe baali e Uhud mu lutalo olw'amaanyi, omwafiira basahaba ridwanullahi alayhim ajma'in, laba Allah bw'abassaako etteeka lino n'abaga nti wala tahinu wala tahzanu, temuggwamu maanyi, wala tahzanu, temunakuwala, antumul a'launa, mwaba waggulu. Ya ummata al-islamiyya, abantu ba umma eno y'obusiraamu, ebbanga lye tunaamala nga tulina ekigambo kya la ilaha illa Allah bimaanaha al-haqiqi, mu makulu gaakyo ddala, tila ma'budun bihaqqin illa Allah, teriyo ddala asinzibwa mu butuufu okuggyako Allah, n'oteesigamira nsaasi, n'otanywerera ku irizi, n'otanywerera mu bafu. La tahinu wala tahzanu, ekyo Allah kiyassa ku basahaba bali e Uhud. Nabaga temuggwamu maanyi, temufootoka. Antumul a'launa in kuntum mu'minin, mwaba waggulu, abantu abalina la ilaha illa Allah la yahzanun. Omuntu ddala nga alina ekigambo kya la ilaha illa Allah bimaanaha, nga ddala kikakasa, kubanga ebiseera ebisinga twogera la ilaha illa Allah ninga tetugitegeeza. Ebeera etya la ilaha illa Allah ng'ate mu kiwato mulimu irizi. Ebeera etya la ilaha illa Allah ng'osuubira nti ebizibu by'ensi eno olina kunaaba munnyo.
kaifa yakunu la ilaha illa Allah bimaanaha alhaqiqi, enebeera etya la ilaha illa Allah ddala ng'ogirina egenda okuteekako protection ng'ate bw'osaba abafu, nga bw'ogenda n'osamira, nga bw'ozaala abalongo kyankizo, eribeera etya la ilaha illa Allah. Naye baganda bange abasiraamu, nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam bwe yali ne sahaba ow'ekitiibwa Abubakari Siddiq bali mu mpuku, nabbi ayigganyizibwa abantu be baagala okumutta bamugobye mu Makka, naye bali mu mpuku eyo. Laba bwe yagamba sahaba ow'ekitiibwa Abubakari Siddiq, n'amugamba nti la tahzan inna Allaha ma'ana, tonakuwala, Allah ali wamu naffe. Ddala okakasa gwe atudde wano nti Allah ali wamu naawe? Obuzibu bwaffe bwonna mu bulamu buno obw'ensi kujja Allah mu bifuba byaffe, ne tuteekamu ebitonde ebirala, ne twerabira nti okutawaanira edduniya, okuŋŋaanya ebyedduniya ebyayo min albuyuti, ng'oyagala obeere n'amayumba amangi, ng'oyagala obeere n'essente nnyingi ezikira ku z'abalala, twerabira nti kyekitwongera ennaku, kubanga buli muntu yenna ali mu kuwankawanka. Naye wala al-akhiratun khairun laka min al-ula, weerabidde nti akhira khairun laka min al-ula, yesinga byonna okusinga bino ebitulwanyisa mu nsi, min kathirati al-amwali wal-buyut, fala tu'jibuka amwaluhum. Togeza n'otunuulira abo abakuŋŋaanyiza edduniya, omuntu abeera ne briefcase bw'eti ennene ejjuddemu byapa, naye nga temuli swala, temuli la ilaha illa Allah. Oyirwa kitanakuwale, abantu baddidde competition ey'edduniya, buli omu n'agizza ku munne. Musajja yaziikiddwa jjo Kawempe, yanywa obutwa olw'emiswiiba egy'edduniya eno, ne bamujjanjaba n'awona, ate ne yeeyimbamu omuguwa ne yeetuga. Yabadde musiraamu, yaziikiddwa jjo, naye ng'alina kamunye bbiri. Kiki ekyamutuusizzaawo? Banka, okuŋŋaanya competition, ajjeyo ssente yeewole, abeere ne kamunye, n'alaba nga amabanja gamutuuse wano, n'anywa obutwa, ne bamuddusa mu ddwaliro ne bamujjanjaba. Bwe bamala omujjanjaba ate ne yeeteekamu omuguwa, olwaleero ali mu ttaka. Kiki ekituleetedde ennaku eyo n'okunakuwala? Kwagala kuŋŋaanya byansi bye tugenda okuleka, byogenda okuleka, byogenda okuvaamu mu lutemi olw'eriiso. Bw'abanga nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yanywera n'anyweza ne sahaba w'ekitiibwa Abubakari, naye nga bali mu mpuku, n'amugamba nti la tahzan inna Allaha ma'ana, tonakuwala, Allah ali wamu naffe. Abantu ba Musa, tunula nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalam, akumiddwako omuliro, naye olw'okuba yalina kalimatu tawhid, ekigambo kya tawhid ekya la ilaha illa Allah, yanywera mu kiseera ya naaru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Awo mumwani yali atuuse ku kizibu ekyo, nga bakumya ebipiira babikutaddemu, bayiyeeko petroli, okaaba buli kiseera ng'olina ebizibu, ate ng'ebizibu gwe obyereetera. Ekikuyingiza mu banka, ojjula amabanja, nga ne bw'otunula otunula mabanja, tulaba nga gwe weereetedde ebizibu. Allah anyweza abantu abanywedde n'ekigambo kya la ilaha illa Allah, abalina tawhid. Amakubo gano mugakwate makulu mu kunywera,
mulekenga okunakuwalira edduniya eno ng'ate Allah bw'atyo bwe yagitonda. Ekkubo erisookera ddala athabaatu ala tawhid, kunywerera ku tawhid, so si kunywerera ku bushiriku, so si kunywerera ku buti, si kunywerera ku irizi na kugenda kulima bijja. Athabaatu ala tawhid, kunyweza ddala tawhid, ekigambo la ilaha illallah. Kam turaddiduha yawman, wetunulamu olunaku okyogera emirundi emeka? La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Laba Allah bw'atugamba nti yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah anyweza abo abanywedde n'ekigambo kya tawhid ekya la ilaha illallah, abanyweza nakyo ne babeera nga tebanakuwala, tebatya, bamanyi buli ekijja Allah ajja kimala. Twajja okwesigamira Allah ne tukuteeka mu bitonde ne athabaatu ala tawhid. Muganda wange musiraamu ne mwennyinaze, tunywerere ku tawhid, tunyweze la ilaha illallah nga ddala tukakasa nti la ma'budun bihaqqin illallah. Bw'onoonyweza ekigambo ekyo Allah agenda kukunyweza. Buli mawqifu yonna, buli position gy'ogenda okutuuka mugenda kubeera nga anta thabit. Ne la ilaha illallah, okunyweza tawhid. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Songa yokubiri al isti'anatu bis salah, nyweza salah, la tatruku salah. Tugayalira kigambo salah, abantu abamu bagenda ne batuuka ku level nga Allah bw'aba bawadde tebaagala kumanya bya salah n'obukulu bwayo. Naye okweyambisa salah, Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam kana idha hazabahu amr, bwe yafunanga ekikyankalanyiza wano, farra ila salah. Olwaliro abantu balaba batambula bonna bajjudde mental health, birowoozo biri ku duniya, mental health atutabudde. Buli omu gw'olaba atambula yeyogeza yekka, tolowooza nti ali ku adhikaari, sinnagula najjeera, ndi mbupangisa. Mental health. Naye kana nabi sallallahu alayhi wasallam idha hazabahu amru farra ila salah, nabbi yagendanga n'asaala. Abantu bwe babeera ne stress, balina mental health, ate ogenda obalanga banywa sigala, nanywa omwenge, nawuliriza music, nanywa enjaga, mbwasuubira bigenda kugoba ebirowoozo. Kunyweza swala mu bulamu bwo. Eswala yeyimiridde etya mu kifuba kyo? Waliwo ddiiru eswala etuuse? Maadha tuqaddim, kikyokulembeza? Twaga nti nkyagoba, nkyayiriba, nja kusaala edda. Al isti'anatu bis salah, okweyambisa eswala, okusaala, okugiremerako eswala obutegita, giteeke mu bulamu. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو البر وهو التواب الكريم. الحمد لله ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. Baganda bange abasiraamu abasembedde mu Jumeeni y'ekitiibwa, nziramu okubajjukiza ensonga ennene ey'okuwona ebizibu by'ensi eno n'akhira, kusinza Allah na kubeera nga Allah tumutya. Tutye Allah, twawule Allah, tuve mu kunakuwala, mu kuyongobera. Omuntu alina la ilaha illallah
omuntu ananyeeza esswala n'agiteeka mu bulamu bwe. Obulamu buno obw'ensi mu kuwangula kwabwo buli ku bintu bibiri. Abamu bamanyi nti alhayatu atayiba, obulamu obulungi kuba na maali, kubanga oli mufuzi. Obufuzi obw'ennono n'obw'ensi eno n'obw'eddiini togenda kubuwangula mu ddiini. Okuwangula obulamu bw'ensi eno, obulamu obulungi buli mu bintu bibiri. Al-imaanu billah, kukkiriza Allah mbwomu, si kukkiririza mu nsaasi. Al-imaanu billah, kuteeka Allah mu bulamu bwo. Wa tu'minu bihi, n'okakasa nti ddala Allah gukkiriza. Al-imaanu billah, okukkiriza Allah wahdahu la sharika la mu bwomu bwe. Abantu balowooza nti obulamu bw'ensi eno okubuwangula kuzimba masabo, kubeera na biggwa. Abantu bakoze buli kakikya abajjamu okukkiriza Allah. Oli n'abeera n'essabo n'alijja mu muzimbo, n'alizimba mu mutima, n'aliteeka ne mu mazzi, yalina amazzi gayingiramu bw'ati, n'aga nti ga mikisa, awuze. Naye obulamu bw'ensi eno obulungi bwe bayita alhayatu atayiba, nti gundi alina obulamu obulungi, temulimu ebyo bya ssente, nti gwolina apartments, gwolina ebyapa ebingi, olina ku nguudo, buli luguudo olinako ettaka. Obwo si bwe bulamu obulungi. Alhayatu atayiba al-imaanu billah. Ekyokubiri, al-amalu salih, okubeera n'emirimu. Owange gwe anakuwalira obulamu bw'edduniya eno, olina emirimu. Olina emirimu gy'oyimiriddeko. Naye obulamu obulungi, al-imaanu billah wal amalu salih. Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min, anaabeera omukkiriza. Man amila salihan, anaakola emirimu emirungi Allah gy'ayagala. Min dhakarin aw untha, agikoze musajja oba mukyala. Wa huwa mu'min, olaba akakwakulizo Allah ke yaleeta. Wa huwa mu'min, nga mukkiriza, akkiriza Allah. Falanuhiyannahu hayatan tayyiba, tugenda mu obulamu bulungi. Ahali gonoonya bulamu bulungi, oli mu kwagala kukuŋŋaanya ssente, ozikuŋŋaanyiza mu buli kanyomero, mu makubo gonna, n'agatasiimisa Allah, onoonya bulamu bulungi. Obulamu obulungi eyo tebuliiyo. Al-iman wal amalu salih. Kyetulina okunyweza ekyokusatu, dhikirillah, kutendereza Allah. La tahzan, neeguunya ekikunakuwaza ng'olina Allah. Aina dhikirillah, Allah omutendereza emirundi emeka? Laba Allah baatugaa nti ala bidhikirillah tatma'innu alqulub. Bwe munaatendereza Allah, so si kunywa sigala, si kunywa mwenge. Omuntu agenda mu mazina n'agenda mu kiraabu, naga ngenze nejje ku stress, n'agenda n'atuula eyo ku lubalama lw'ennyanja yejjeko ebizibu. Dhikirillah kintu eki, olulimi lwo luno. Ala bidhikirillah tatma'innu alqulub. Bwe munaatendereza Allah, Allah agenda kunyweza emitima. Abajjeko oyo mental health, atusumbuwa buli kiseera stress, ow'ekika ekyenjawulo, wa bufumbo, wa bizinesi, wa abaana, ate famire. Mental health, dhikirillah, kutendereza Allah. La tahzan inna Allah ma'ana, tunakuwala Allah, tuli naye. Ate obulungi bwa Allah waffe daimun, ye walubeerera. Singa ono Katonda abantu gwe beeteerawo, gwe bagula ne ku makubo. Oli abagenda ewaabwe Embalala e Masaka n'asanga Katonda omubajje n'amugula ate n'amulamuza.
How much? 10,000. Too much. Nkuwa bweziti. N'amugula n'amuteeka mu bbuutu. N'amutuuza mu nnyumba. N'atandika. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Beesimye abalina la ilaha illa Allah. Ne batasinza birala kujjako Allah yekka. Fa kalimatu la ilaha illa Allah, ekigambo ekyo ekya la ilaha illa Allah kye kyatuusa abantu bonna abawangula ensi eno. Si kusinza birala. Tunagenda ku ntaana ya nnyina, eya kitaawe, eya jjajjaawe, eya sseekawe, ng'olwaliwo mulaba abasuufi we basaba entaana ne bazeetooloola. Aina Allah? Allah tumulekedde ki? Aina Allah fi hayatik alladhi khalaqak fasawwaka fa'adalak. Yakutonda Allah n'akwenkanya n'akuteeka mu bulamu buno obw'ensi, watadu ghaira, osazeewo osinze ekirala. Ala bidhikirillah tatma'innul qulub. Bwe tunaatenderezanga Allah, aina adhkaru fi sabah wal masa, adhkari zetuleeta ku makya n'akawunge ziri ludda wa ku nnimi zaffe fi hayati almuslim, bulamu bw'omusiraamu. N'omusanga ng'atudde ali awo ali mu kutendereza Allah. Bantu babeera ku TV na remote, balaba ebi Nigeria, bwe balaba ebigwo listening n'aseka. Aina dhikirillah. Bakyala bali ku buzannyo, bwe babulaba ne bubakaabya n'amaziga mbu bafunye emotion. Ala bidhikirillah tatma'innul qulub. Ekkubo erisembayo malize khutuba eno kusinzira ku budde bwammwe, addu'a. Tojja kusaba, tojja dduwa mu bulamu bwo. Addu'a silahul mu'min. Edduwa kye kitala ky'omukkiriza. Saba Allah. Tokutukawona kusaba Allah. Teri yasaba Allah n'asalwa, teri yafuna loosi mu kusaba Allah. U'tit am lam tu'tit. Bakuwadde ky'osabye tebakikuwadde, togenda kusalwa kufuna loosi mu kusaba Allah. Ne bw'osaba ebyensi eno Allah n'atabikuwa, tolina w'osalirwa ng'osabye Allah. Bw'atakuwa Allah wa akhira, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ngeri musome sura eyo. Nabbi yamala emyezi 6 obubaka tebumukkamu nga tebukka gyali, n'afunamu okunakuwala nti oba oli awo Allah wamulekulidde. Allah bwe yamusaako essula eyo, kanat bishara, naye wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Sabanga nnyo Allah, by'omusabye eby'edduniya takuwadde, naye ku akhira empeera z'okusaba ozirina. Era basahaba ridwanullahi alayhim ajma'in mu kusaba kwabwe Allah baamusabanga, naye nga bo tebasitudde kyakwanukulwa kutegeera ni gwe basabye. Ne wano omusiraamu ayagala asabe, nagaseeka edduwa n'ogimuwa, n'agisabira ennaku 4, nakkubira essimu. Dduwa gye yawampa seeka nga tennakola. Tositula bwetaavu bwo bwakwanukulwa, wabula kutegeera ani gwe nsabye. Ddala n'obanga ddala osabye Allah n'obeeramu enkenyera, n'osaba Allah n'obeeramu enkenyera, olaba abantu enkenyera bavaamu nga batuuse mu maaso g'omukulembeze gwe bamanyi alina amawanika. N'agamba kentuusa wali pulezidenti, ebyange biwedde, n'abeera seefu. Ekyo kitonde. Naye gwe n'obanga osaba Allah n'osigaza ate enkenyera, odo Allah, mumusabe nga Allah. Temwawukanako na kusaba Allah. Musabe Allah atunywereze ku ddiini,
atusonyiwa amazambi, atukendeereza obukaawu. Naye kusaba Allah, addua, kusaba Allah, abamu bava mu kusaba Allah ne basaba ebitonde ebirala. N'otunuulira omuntu Allah gwe yawa amagezi amalamu n'agafuula amagezi amafu, n'asaba enkoko. Olw'okuba omusawo yamuwa sseggwanga eri awo teva waka, n'akeera ku makya n'annyonnyola sseggwanga ebizibu. Gwe onnyonnyola enkoko ebizibu, onnyonnyola enkoko ebizibu, onnyonnyola embuzi. Abamu bannyonnyola biyenje, n'akikwata ne kimukontrolinga, ne bamugamba toseka n'omuntu yenna ng'olina ekiyenje kino. Munne n'amuleetera salaamu ejjudde essanyu nga taseka, kiyenje kye kimukontrolinga. Irizi gye baamuwa, lwaki tetunakuwale? Lwaki ennaku tetujjule nga tuli ku ebyo ebibumbe? Naye teri yasaba Allah n'afuna loosi. Fundikira khutuba eno gamba abasiraamu okunyweza Allah mu bulamu bwaffe bwe tugenda okuwona okunakuwala kw'edduniya eno. Khutuba yange bagamba nti la tahzan, tonakuwala. Nywerera ku makuba ago obusiraamu bwe gateekawo, oyite mu bulamu buno obw'ensi nga n'akhira ogirina. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, nekkuba erisemberayo ddala as-sabru, guminkirizanga. Wa'lamu anna an-nasra, nabbi yagamba Ibn Abbas nti wa'lam, kimanye bulijjo, anna an-nasra, obuwanguzi ma'a as-sabri, bujja na buguminkiriza. Ekiseera kyo Allah nga tannaba kituusa, ne bw'ona ekyanga otya, ne bw'ona oyogera ebikankana, Allah tagenda kukutumirayo malayika ali special nti omusiraamu waawe nakasero y'ekyanzi, byayogera bikankanya, mutwalire riziki nga bukyali. Olina kubeera muguminkiriza. Lwaki wetta? Lwaki weetuga? Omuntu n'alinnya ku kizimbe wakazawusi ne yekkata wansi nti omukyala yanobye, nti bamukubidde essimu, abaana babagobye ku masomero, nti banka etwala ekizimbe kye. We batwala ekizimbe kyo ne bakutwalako obusiraamu, tomanyi lwaki ekizimbe kyo bakikutwalako? Lwaki wayingirira olutalo Allah lwe yalangirira nti ddala lutalo? Akati gwe osazeewo olinnye ku kizimbe, wekkate wansi mbwofe owone ebizibu, kumbe ngene gy'olaze emitawaana gyayo gye gisinga obunene kujya wano woovudde. Olabanga ffe kennyini ennaku ffe tugyeyitira ne tunakuwala. Naye okunyweza Allah as-sabru, guminkiriza. Olina akaaba n'asulanga akaaba, omukyala yanobye, omukyala yankyaye, yagenze ewaabwe, n'ekisumuluzo kya seefu akututteko jjana. Ku organizizo z'olina gyemu oganiki, buli afiirwa asula ku malaalo. Mubeere nga baguminkiriza. Musiraamu abeera muguminkiriza. Obuguminkiriza tebuliiko kkomo, kubanga oli ayinza okubuuza naaguminkiriza paka ddi? Guminkiriza. Wa'lamu anna an-nasra ma'a as-sabr. Obuwanguzi bwonna obw'edduniya n'akhira nga Allah bw'atugamba nti walal akhiratun khayrun laka min al-ula. As-sabru, togenda mu masabo olw'emitawaana gy'edduniya, tozimba ssabo olw'okuba obulamu bw'ensi olaba buganye, tosamira
nyweza Allah omwawule. Njagala okumaliza khutuba eno gamba tegeeza abasiraamu okunywerera ku bamanyi bammwe ab'eddiini eno y'obusiraamu okutegeera eddiini yammwe nga mubasomako. Munyweze nnyo alaaka yammwe, enkolagana yammwe n'abamanyi ba umma eno nga mubayigako eddiini. Olwaleero ebigenda okutuwugula nga bitujja ku ddiini bingi. Mulaba abavubuka abato abatava ku mitimbagano abalina enzikiriza enfu envundu, ate nga abantu babawa nnyo attention. Munywerere ku bamanyi aba umma abanyweredde ku manhaji alkitabu wa sunna ala fahmi salafu as-salihin, mubayigeko eddiini. Olwaleero abakutta omumuli n'obalaba mu busuufi, obalaba nga shababun sigarun, bavubuka abato, nga abamanyi baffe bavaawo, abavubuka abo be mugenda okusigaza. Naye mubawadde attention, abantu ne babula. Omuntu yenna alimu empeka asigala yeeraliikirira nti okuvaawo kwange eddiini egenda kusigala etya, nga ndaba abavubuka abafaanana bwe bati abajjudde emitimbagano. Abantu be bawadde attention nga basitudde enzikiriza enkyamu ey'okubuza abantu. Munyweze abamanyi bammwe aba umma, mubasomeko laylan wa nahara, mubabuuze ebikwatagana n'eddiini yammwe. Kyovula bil amsil karib, olunaku olwayise olw'eggulo, fakadat al umma alim min ulamai l umma, umma eno yafiiriddwa omumanyi abadde anyweredde ku mazima ebbanga eddene obulamu bwe. Sheikh Bun Hadi al-Mukbil alayhi rahmatullah, Allah musiime byonna kaweefuwe gw'abadde akola. Abadde ayogera ebigambo ebinyweza umma ku tawhid, ng'anywereza ku sunna za Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Abamanyi abo okuvaawo mu nsi, Sheikh al-Mukbil nga bwe yavuddewo, Bun al-Hadi, n'abamanyi abagenze nga bafa, Ibn Baz alayhi rahmatullah, Ali Uthaymin, Sheikh Nasruddin Albani, abo bonna abagenze umma eba esigaddemu ekituli ekinene. Mutera okunywerera ku ngero z'eŋŋanda ezigambwa wakule, simanyi awakule ennume tewakulemu. Bukya tufiira wano abamanyi baffe, otunuulira abasemberedde mu bigere n'akubula. Olwaleero otunuulira Sheikh Abdul Hakim Sekimpi, ani gw'olaba amwegeza mu bigere? Sheikh Abdul Karim Seki, ani gw'olaba amwegeza mu bigere? Amanyi okuvaawo kwabwe eddibu ddene eri umma, ne tusigaza ebirerya. Shababun sigar fi sufiya mubtadiin fahdharuhum, bavubuka abo bemulaba olwaleero abajjidde ku mitimbagano babuza abantu, fahdharuhum, musome eddiini yammwe mugitegeere, temubawa attention. Kubanga umma buli bwefiirwa abamanyi wasigala eddibu ddene, lekaga nti awakula ennume tewakulemu, ezaabo sinnalaba yazirinnyiddde mu bigere. N'olw'ensonga eyo abamanyi baffe be tulina mubanyweze, mubeere nabo. Naye buli omu ali ku lulwe, tunywerere ku ddiini tusobole okuwangula edduniya eno n'akhira. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. وارض اللهم عن أربعة الخلفاء المهديين هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع صحابة رضوان الله عليهم أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان فجمعنا في جناتك الفردوس إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم والحمد لله رب العالمين.